Delta TV. Program Bajita Asfe. Amanya Zabe TV. Helen Nakalema. Jude Lumala, Uncle Yudi. Florence Yiga. Twogera ku nsonga nyingi mu Asfe, twogera ku nsonga ez'omukwano, twogera ku relationships, marriage, anything. And we have different ideas. Buli omu alina endowooza ye, ne bwe tuba tutambula. Jukira Delta Natural Mineral Water ge mazzi ge tukozesa ge tunywa. Kubanga Delta Natural Mineral Water is better for your life. It's the best water for your life. Era bw'onooganya ojja kulaba enjawulo gy'olina mu mubiri. Tambula nago everywhere buli w'ogeetaaga. Ntake group of companies be bakolera Castle Home Baking Flour. Eyo engano. Castle Home Baking Flour ekolebwa Ntake group of companies. Company y'ebyokulya eruddewo ebbanga lyonna era ng'ekolera engano eri class ennungi. Okay. Jagala kwogera ku nsonga this friend of ours. Mchala badde bufumbo kumala emyaka 2. Naye around a week back lwe yategedde nti omwami we abadde n'omukyalo omulala ebweru okumala emyaka 18. Now the lady ayagala kunoba agenda. That is it. Ayagala kunoba agenda. Tusoke twawula tusonjera obufumbo buno. Emyaka 2 mu bufumbo obutukuvu oba ne dating bino bigasse wamu nti bamanyiganye emyaka 2. No tubere kale wito obufumbo obutukuvu kumala emyaka 2. Emyaka 2. Kakati omusajja oyo munansonyiwa ngenda kuva ku mwena kye mulowooza. Oyo musajja wano bwe wabaawo olunaku lw'abalwanyi Namige Heroes Day asaana mudaali. Twali eri ataatya. Asaana mudaali lwa nsonga emyaka 18 n'osobola okukuuma ekyama. Ekyo si kyama obwenzi. Ekyama si bwenzi. Obwenzi kwe kuvaano na wali n'onywa kana akacupa n'onywa kalira kano obwo bwenzi. Anti kati ayinza okuba yategedde. Kino kyama. Kubanga bwe nnywa kugana agoocha ne gana aganyo ekyo kyama. Kati asaana Heroes Med. Talina kyama kyamu kujja kawadabira abadde alina ku bunkenke nze bwe mba omukazi nobamu. Noba kyekikuweza mba kikyemba simuwa. Kikyemba demba simu kikyemba simu. Jagala ntegere kati ng'ensonga ekunobya kiki. Kuwagala omukazi nate sitagenda kukkiriza abasajja. Ekimugobya kutegeera. Kunde kawona agana ayagala omukazi omulala kati oli oyagala waki. Tanna kuleka by the way omukyala agamba omwami we has been so good and he is still so good in spite nti omukyala yategere nti alina omusajja mukazi omulala. The man is still so good and loving. Kati awo abanze ze sinoba. Muleka kati wononoba ate nakyo si mudaali. Olaba kwambika omudaali. Sijja kukuwa omudaali June. Naye ngamba kugambitere tonoba. Kubanga ate oba oyo abadde emyaka 2 bakulabirira bakwagala kyekimu kati obadde oyagala kiki ekyo ajana kutuuka ne mu 5. Kankubulire abasajja bano bagamba ekintu abakumenya omutima gwokimanyi nti bakazi bangi abawa in their all ayinza okubanga omusajja oyo omukazi abadde amulabira nga nze ng'omukazi nkulabira ku ssente zange nenkulabirira nongamba nsina kino nakino ng'oluusi ne ssente z'omuwazi twalira oli okimanyi owulira nga akumenya omutima ng'obadde totegedde. Kati ategedde nze kyesirabyeko tekinnuma. Anti kati ategedde wuliriza ategedde fula wulira ekintu kino kiruma mugeri bweti nyinza n'okubanga nalinga nina ssente zange n'onsaba ninayo akakadde kange luba sooka opeye 5 sina ssente njala tola motoka mu garaji nini Ranch tegeera mmanya n'omusajja ayinza n'okuba ssente zange yali azisaba azitwalira oli kale bananga bw'oba oyagala happiness in your marriage tokuba bufaananyi to imagine nga byo kati nkitegedde ntandika otegeera lwentandika n'ozukuka obwongo omukuba omugezi omulala muwakanyi siwagira abasajja kyebakola naye njagala nnyo peace of mind within myself n'obufumo bwange nze nkisirabyeko tekinnuma much as siwagira abasajja kyebakola. Right with you, Florence. Lwaki onoba? Honestly, what is there? Mulage nti bwe mbasiriiwo. Look here, for 22 years, for what will change? Kyekigenda okukyukawo. Abakyala bagenda ne bakola this mistake. You have been there for 20 years. Mu 18th year, lw'otegedde nti omusajja alina omukazi egwe. Kubulira omukazi ayinza n'okubadde ayita mu bugubira kwate tayagala kugamba. Wiiki ewedde nga tonnabitegeera bino kirungi kye kisingayo omwami kye yakoledde. N'ekisooka kyakisule ekyakaaba. Kambuuze n'okubuuza lwaki omanya ye? Lwaki omanya? Kunaayiza. Lwaki omanya? Lwaki mmanya? That's my whole problem. So let me tell you. Look here. Abakazi bano balina akajanja. Nze naye mba sitegedde. Nze nina omukazi omuwala omu alina gayi omufumo gwe yali ayagala. Kati olwa gayi yali waalinnya sijja mwogera.
kale omukazi oyo gamba amukumire omusajja watafuba okulaba nti abeeyo tavaayo Tabeera. kyabagamba nange njagala nveeyo bandabe right? Kati omusajja ng'ali ku Seeking bunkenke attention. anti that's what they do Seeking attention. era oluvannyuma yavaayo gwe mudaali guli gwe nabagambye mbadde ngamba nti ekyo kuseekinga attention buli wogamba nti nange bandabe olumu eningapu nga gwewalumiza omutima nze kyendabe tekyennuma era nze nzire kukyembuuziza lwaki yamanya Why did the lady have to find out? nedda oli alabika ye yanaayiza Why did she have to find out abakyala ye problem Webali yamwe yanaayiza. munaayiza nnyo okumanya ayinza okuba ebitabakwata teyanaayiza tubuulire yanaayiza yanaayiza kubanga kiki nekiri ani anaayiza kyetwagala Yanaayiza, okumanya ani anaayiza? bw'aba Webali badde okola. emyaka 18 Nga talina atudde kyamanyi. entende owulidde lwaki gwe owawaka olumba munno aha wuliriza zate abasajja banyiiza bannange abasajja buli waba n'obwenzi ebbali n'omukazi omulala Lwaki olumba omukazi wawaka munno? buli kyoyogera kiba nonsense kati uyambula ki olumba munno Oba oli ye yali mulungi. omanyi nnamba y'abakazi abali bagezaako okuprovokinga bano abali mu maka olw'okutere olwongamya programu eno osooka etutereza ekigambo Yes. okugamba nti omusajja ayenda omusajja azunga ayagala abakazi nedda abasajja bazunga muzunga era baabo bakulaba Let bakyala us banno set the bakkiriziganyizza record nawe straight. Ayagala. Tayenda Eh. ayagala abakazi abalala abe singa Azunga. nkedde omukyala Eh. yayenda kubanga yateekeddwa kwagala omusajja ogu kyawandiikibwawa Bwe Ati bwe kyawandiikibwa ne bwe wato kiwandiise Laws of nature. bwe giba miggo waliwo webagamba nti ennyama ya gavumenti Eriwa. ne bakwata ennyama ya gavumenti ne bakuba kati ku mukyala baaba emiggo egyo giruma n'olwekyo olina okukimanya nti omukyala emiggo egyo emigo giriwa oba ontegedde kakati nze nkutegedde naye omulimu waffe omulungi takutegedde Otegedde. kyegezaako okugamba nti bw'oba okuluusanyizibwa omusajja yakuluusanyizibwa oba omukyala Mwenna muba mukuluusanyizibwa. n'olwekyo abakyala engeri gye muli soft twetaaga nnyo okulaba nti mubeera wamu Lwaki ne mutulumirira? mutuula ntende tojja kuva n'osaatukire wali nawana enkuba yanjawulo abasajja babeera n'ebintu byabwe era ne bakweka ebintu byabwe mwe mutaganjula amasimu gaabwe ne musangamu ebintu ne munyiiga mwe mugenda mu mmotoka ne mutaganjula mu motoka z'abasajja ne mujjamu Wali ebintu ne glove munyiiga box. mwe mudda mu mpale z'abasajja n'okebera Ne empale coin z'abasajja bazitwala. waleetera ku kimwe mubiddako look here to have a happy marriage and relationship just be muntu mwagale nga bw'ali love me for what I am and forget anything Kisinze, era nze- omukyalo oyo kakutankula ennonanya kino omukyalo oyo kyatamanyi nti emyaka 18 egyo gyategedde obufumbo bwe bubadde successful lwakuba awaddeyo omukazi omulala omukazi omukakola yabadde abulungamya yabadde abuyamba bunkenke musajja bwabaddeko no bunkenke They take it from me abantu abo batujjako nnyo stress kubanga mwate mwe muwabya nnyo kuwa byaki muwabya mwogera bintu bitaliyo kati ogamba otya nga omusajja akkirizibwa okwagala abalala weyahawo ng'okimanyi nti abantu lindako okimanyi nti abakazi bangi abalina empeta eno naye ng'ate eddala empeta eno siwe bufumbo okimanyi ng'ate oli ali ebweru yayamba ennyo empeta eno esigaleko n'obufumbo bwo gayamba atya gwayamba kamutwala abantu abo abebbale abantu abo lwakuba tubafuna representation abantu abo okujjako efyu be basinga n'okwagala ennyo maregi zammwe zibeerewo batya bwe batyo Baba bakukumidde. omusajja ono yasinga n'omukunga namuga ddayeeka kankubulire Oye, watuuse mirembe. waliwo ebintu byamutayagala agenda okunkwata yakoze waliwo ebintu byamutayagala kuwulira nti gwoyinza okusaba omwana owuwo okumusaba fees omusajja n'agaana oli omukyalo webbali nagaana naye abaana babasasulidde fees n'azimuwa ne mwakiba aba yeegula teri alumirirwa nga talina kikigendererwa wabale nnyo aba yeegula bwebuza anoonya buganzi kiki nekiriwo ekyokunoonya obuganzi nga kizze ku bbali abaami bangi nnyo batutuukirira nze bandeeta luusi ne bampita ne bambulira ensonga zange ne bagamba nko ud tula nankowabe mutuyambe naye tufa tuli mu maka naye odda awaka ng'olinga azze mu sijja gitagenda naye ng'oli ku mbirigo ezakabye ennyo kati obeera ne munnooli yakuyamba it's a calming effect nga bwolaba ennyanja neebanga eradde nodda ewaka n'otuula mirembe emyaka ne giwera 18 n'okwata ogwabiri ng'otambuza gwabiri mu gumu oli n'agwa ku ssimu n'atandika okuyomba weewanidde obwo bwenzi kambabuulira ate baba banoonya buganzi bali abantu yakazuukuka ankwatiyako ki lwaki netanoonya owwe nalyoka atereza oyo anti oyo yewuwe oyo nga laba nno naafa omusungu yewuwe Yudi, what would you say ng'ogende mukazi wo abagambye mbona bazina empeta
Fabe wakati zukuma kuminenge mirembe mujije. Mwagala mazima. Why would you live in pretense? What you better? Go if you don't like it. Go where you like where it. you belong. Sikitegera kyogamba. Oli ewange. Kati wali mirembe mirembe ojije yeri. Gwanagambe tuliwo sirinayo mirembe. Wogambye nti Akakubuza. Kubera wenvire nenkoma we waka. Manya nti ntudde mirembe nze balancing eryato. Nenda sicho. Ogeza ogamba nti tebalina mirembe waka abakazi babachunya. Wachobera wotali mirembe tabula ogende eri. Ati bwagamba genda ng'ojuliza kyemwalaga. Muyina okurespectinga ffe abakazi ababagumidde ebbanga. Oyo gwogenza okulaba. Omulaba just 2-3 hours. Okitega ne bwafumba emmere afumbayo akamere k'abantu basatu nze nina abaana 8 era supu oli bwana afumba ze sigwe enfumba and it's not my fault so mulekerawo okuwaana eri gye mbeera nti wali sagala emirembe kugamba nti tukuwaana eri gye tubeera era sagala nakudda ntugambe nti ebyo byemugamba nti omusajja okwagala abakazi abalala bw'aba akikoze kirina okutabula eno waliwo ebintu bye tulina okufeesinga mu reality nga bwe biri ne tugamba nti okuwuliriza abasajja bangi gyobeere mu basajja wako babuuze wano ewuwo gwe kingi kyokka kyoze gwe kingi waffe tulina engombo mu basajja aga nti uziwera waikanzireka ekasinze kingi kubanga bakingi ye mwawaka ate kati obwa kingi mubuyisaawo kama these are factors omanyi Helen kyalina ekizibu maze emyaka wano nga mbulya factors zitu driving away from home we hate nagging women ebibuuzo bingira n'obaga atula ekigezo don't like being nagged abasajja tebagala kuba naginga asajja tebagala kubabuuza nze simple buuze njibabuuza bulijjo omusajja tebamubuuza gy'ava bamukulisaayo bamukulisaayo tebamubuuza omusajja tebamubuuza oba anaalya bamujjulira omusajja tebamubuuza gy'alaga bamwagaliza olugendo olulungi but you women mu ask of our okola ki ebyo abasajja tebabyagala anything that demeans omusajja nekimugjamu that manhood mu maka egocentric omusajja n'okwanga kisinzira ati kati mwe mugamba kwagala communication kati ate bw'onoddanga nesikubuuzaako nti ovaawa tibamba mukazi ati communication mu tone ki communication tekiriko mwe muyigika mmwe naye mwe abasajja mwemanyi abe buli onombuuza ebibuuzo nga 10 nenkuddamu kimu ng'ate olwa tekiri ku mulamwa manya nti lwaki oyongera ekyekumi n'ekimu nze nina omwami gwe mmanyi bannange ye emmere tasuka ssaawa 2 nga tannakolaki nga tannagirya noyanguweka noyangu ogifumbe nti ate kati obudde bukyali nnyo nti ate kati oŋŋambye kati ate bw'akoma okusaba nga 5 n'omutundira nti obudde bwayiseeko dde obw'okulya nti ate kati wampadde emmere naye mwe muyigika mmwe giteekewo kuba kintu kyangu nnyo mmere si budde si wawo gisaavingidde giteekewo anti era nali nagiteekawo kodda n'atagirya bwera nekyogaana what do you lose my time what do you lose fena tukola twerekereza bwerekereza amukola mmere giteekewo oba njiridde oba sigiridde gwe giteekewo otyo ate nojja mulaba nga complaininga ng'alowooza mmere eno yokka eyafooko n'akambe n'enjiiko emmere yonna giteekewo asalewo ŋŋamba eri gye bafumba teekawo emmere senga yagamba naye tokakitegeera teekawo emmere omwami obuzibu bwonna obufumbo buvudde mu traditional roles zaabwo mu traditional settings zaabwo eya nebuyingiramu feminism ono wabano wabakyalo n'elitism oyo kyekisinza okubuuna kati honestly njagala okubuuza Florence what do you lose in putting food there and leaving it there kinnuma nnyo kubaga emmere eyo ngifumba out of love si buli omuntu mbamufumbira sirina buli mukyala nti amanyi okufumba ati nze mmanyi nze nga nze nfumbira mukwano gwange akomewo simanyi gyalidde simanyi gyataba kati nze the moment you come back home and you do not eat my food kindaga nti kati kankulungamye mu nsonga kati nze namanya ati nange onjagala kamulungamye mu nsonga okulya emmere ekyo kiraga nti niyinza ogimunyaga ninga amira kwinini kankugambye ekintu kimu lwoliddayo waka n'olya emmere ya mukyala wo mu budde n'atulawo n'olya nga atudda ajja nakwongera emmere endala esingako akiwandiika wa sitakindaka kuwandika anti kino ekiriwo kyojagala otegeere Florence ki kino ekiriwo olaba emmere eyo tuyinza okuba tubadde ffenna emyaka 5 tutambuza gwa 6 tuyingidde ogw'omusanvu naye ng'enfumba y'emu by nfumba ntegeeza ne presentation owulidde nga tewali kikyuka omusajja n'atuuka nga mutuufu atuusa luwalo kati kwolwo lwawulira nga talina maanyi
gewaliriza aleka bulesi naye nga gwe kikkakatako okiwulidde Communication. I have a different view of Tell me marriage. what you want me to change. Maybe and relationships. Maybe I'm a bit too liberal with it. And I think it's the best. I love for what is. I don't condition love. I don't condition marriages. I don't condition my partner. Anko nkubuuze kugobera rutini Pavlov's theory What she wants naye me to byake do emmere it. ewanga awaka njirya buli lunaku Ndebera mwefuma Why did you do it? eating out in Siteka. lwenjifumiseemu fuuko What? tontaganjula byenda kulaba mulimu emmere endala omanyize nabagamba ekintu ekiremeza relationships is you trying to turn me into your bogey boy, your bad boy, Then buli ekyoyagala. or a man trying to turn you into your no kati playboy. then bw'olira kyoyagala Kyenjagala- nange ejja kwadija kyenjagala nkumbulidde omusajja ayagala emmere giteekewo tebikwatako ate obuuza nnyo olidde lwaki tekerawo mbwa mukimanyi nti ensolo gye bweteekawo emmere y'omusajja embwa bagiteekerawo emmere It's just like nze bwe mba njagala kudda mukaaga, don't condition me mbuyingira bbiri I want to sleep, you go and sleep in your bed, that's not my problem. mumba neeraliikirira oyinza okugwa ku kamere ndi mwana muto. naye kati wanteekayo ekikyewa kufunga abakazi. This is where you go wrong. Where? You're so selfish. Yes. Mwe mwagala ebintu byammwe mulina kwa flexible. That's an accusation. Bw'oba gw'olina kyoyagala. Of course I won't dictate. Yeah? But katuteese ku bintu ebimu. What? Bwe nkugamba abeneze kinyumira nnyo ng'okomyewo n'olya emmere eyo nga wendi gye kufumbidde. Sijja kujja kugirya. then buli emmere actually no obuzibu buli wano Helen abaami bano takubulya best dish ye ayagala mbugoyiye Naye bw'ogimanyi noyiya mwaka ku mwaka lumu bw'ovaayoko abeno ŋŋamba nti Florence mpoomerwa ABCD Nkubbira ebigezo. Nkubbira ebigezo. nze sifaayo muntu kuŋŋamba nti Yeah. darling leero tujja kulya kino nkubbira ebigezo Prepare me ABCD. nsobola obyogera I'll naye do it. nentuuka nebeera ne stress nesirya jjiri eryo Ngamba n'oyo lyokulya naye ngamba kankubbira nti- ebigezo buli lwonooteekawo emmere luno luli n'enkya ne luli paka weekend tunuulire sowaani eno buli lwolulaba enkwagula Kati ku kyekyo sowaani kiri ng'alidde condi- oyo laba eri conditional anyumirwa package ekibumba Then anyumirwa what- ekibumba kireete Lwaki gwe kitokose toyagala? kisiike kisteaming Florence, can quick good example. I don't eat supper. nze naye sirya I don't take supper. wakitugamba Naye I don't take which supper. is okay kati era Obulamu bwange I don't take supper. Yeah. Kati nze sigenda kujja ku kiro nkomyewo mu buko bwange. Ngenda kera sawa 11 nyingide 5 bakola byazo. Ate ntule mu bibumba, mmere mu tiffin. nembi tiffin ate nebake ate ngoloke ku 10. So I don't take supper. Even medical I don't. She won't prepare Now, supper. you are not going to force me to take your mmere. Nebo nogiteka emirundi 10. Kati ati kubanga yiga yakayize mu kati bibiina Banga wakize by'abakyala. mbibina Nze bw'oba mugenze mama tendo babagambye man who doesn't eat your supper. Emanya alina gy'agiridde. Nsiba wa kojirya. I will not eat. nedda abakyala bannaffe abatulaba batuliriza olina kuyiga mwami wo n'omanya omwami wange alya sapaali kwe kweyigaga ye communication abi kati nze bwe manya nti owange talya well and good era sijja gifumba era sijja kunyiiga ntalidde Communication naye erina oliryako kubavabo. dikozi Erina kubavabo. oliryako dio Teeka ki? Nti erinnya nti teeka okulya awaka. Bana abasajja boogeza obuku. Teeka ki nti Nze nina okulya kyesigenda awaka. kukola. Bwe mba wendi awaka, she knows what to do. She will prepare my breakfast on a Saturday mbeerawo, on a Sunday mbeerawo. If she feels she wants me to take something, ajja kukibwa kimpakingire ngire. akatunda kuba akamanyi kaagala Todda okunyiiza muntu namukalubiriza mu luku omusajja alina Naye okukola engeri kino. mwami kibi gyayogera Let's make it yennyini. easy. kuba aluŋŋamya he's a man lwaki he's a man aluŋŋamya wambasa mu bulungi Agamba, nze mpapulira nabubi ekyo oba oli realistic engeri gyayogeramu ne expressions zo zonna ziraga nti omukazi alina okweyiga. aluŋŋamya Why did you ever ask your woman, your wife, no, lwaki mateeka trouble okumanya biki bimusanyusa? yes Nze buli kimusanyusa nkimanyi. Tokimanyi lwaki kati nange I tonzikiza take manya out. ekikusanyusa Alina takimbuulira. Nze finding out mukyala wange kimusanyusa. Nva kugamba manyi nti mukyala wange kyasinga okwagala baana be. Era bwe mukwata n'abaana be and we go out and do it. I give her the best. Sijja kumuwa time ya buli kiseera. I will give her quality time. Which And is to me good. quality time matters like singa muno time of I love that too. Quality time. Yeah, That's yeah. what I do. But Yeah, you're not you going know- to. My lifestyle is so. Togenda ku inconveniencing a lifestyle yange lw'okuba gwe oyagala okunfumbira breakfast ku saa 12. Kusanga N'okufuluma nga ku toliiwo. 11. nga I toliiwo will not. mwami Kati kiri oli ewa- busy ewange ngenda okulindako nzanya emizanyo Florence okimanyi nze kusamusanvu mbeera ku theatre kati emmere yo oba eyidde ku mukaaga oba teyidde Amount. go out ekirala kati gwe ekyo nakyo wetaaga Aha. kati ntubuulire era mbankuyiga nti omwami wange muzanyi wa mizanyo Kyembuzi- kati nze owanga kimanyi nti wezibeera omukaaga ku Sunday
ne Saturday n'omusajja ono agenda okuzanya emizannyo Mu Tiffany? Mu Tiffany Wakutano abikwantigenda n'emmere oba sekyo nga nti gende emmere n'agiweereza ate tobuuza okusinga toli wajja n'abuuza n'anyiiga lwatolidde emmere yange tukola kino akimanyi. When we can, once in a while, we go out and have supper. Oba sekyo nenzira wakane tulyo olumu n'abaana. Nenze Kifuka routine. Nena sikyagala bintu bya kutuconditioning abana bakyale ABC paka D. olwokuba nkufumbi kati gwe nfumbiddwa Helen nze musajja nkuba ekidongo obulamu bwange I'm a typical 311 Afrigo fan Butere. nga mpuuzi ng'omwana ogenda mu Afrigo The birthday oluso ogyerabidde werabidde birthday ne bakuteeka ekyuma mu bulago mbulirako kyoyagala ati mbuuzizza nze kati nze ndi fani wa kitchen nesifaayo kubeera mu kitchen mbuuzizza ennyumirwa nnyo okuba nti mwekubeera mu kitchen nemanya nti aba analya anko yuda analya Helen analya ekinnuma kwe kubeera eyo nga twalya kankubuze communication gyoyogeddeko erina kubeera vabo bwe nkwata essowaani eno emmere gy'ofumbye n'amaanyi amangi nnyo n'obwagazi obulungi ennyo n'oteekamu time yonna yonna ne ngifumitamu fooko bbiri n'entambula mba si communicate nze kati kyekyo kyekugamba yiga mukwano gwo yiga mukwano gwo tukyasemba nnyo bwe tuba tukanula maaso gwiga nemumanya omumwa guli mu nnyindo kanjirye ngivaabire ngende eri mugundi bwe katuzaewo omukyalo oli nze mugamba anobera bwereere after 18 years in a marriage notegera nti omusajja alinayo akakazi kamu bumu bwe kati akakazi kamu kakunobya myaka abiri omusajja alinayo akakazi kamu bwe kati kakunyiza kakogeza ebintu laba ono bwafa kambabulire omukazi after those 18 years era wekiviirayo nti omukazi nti bawa alina oba omukazi wawe kiba kizze mu ngeri nnene just doesn't come like that. It is either omukazi oli yenyi aze n'akweraga oba akozesa yinzo nezikulaga nti gyali oba omusajja akikula agikwatulidde it depends on kikutuuseeko kitya era reaction gyokola we are emotional creatures kitegerekese ojja kunyiiga wootabuke oyagala okwasa flaska okunyiiga kwange sijja kwasa flaska na TV nja kunobawo ye bwonoba n'ogenda ogenze kunoba wesikiwagirira sibawagira abasajja naye Helen bwonoba obanga abuusemu babiyita batya mu frying pan n'ogwa muki ebigambo biri bibiri okunoba kitegeeza ogenza ojja kudda nze nazolanga yangamba bwekikuyitirirako onoba naye tosiba bintu nalugoye lumu nga nkubuuza ng'onoba nga nina okukunona oba bwenoba mba ninateekeneewadde ekiri bwe kiti omukazi yenna nze polisi yange n'abasajja bw'oba tonnafuluma wano okuva mu nju I'll do anything I'll even kiss your feet nkwegayire tofuluma nja kukola buli kyoyagala kyonna okwetonda the minute you walk out I will not come for you kubanga oba onafuye omusajja oba onafuye ekyo mukitegeere n'abakyala omukyala yenna ng'okyali mu nju omusajja n'akwegayirira beerawo n'akwegayirira n'akola ku kintu beerawo the minute kofuluma bwoti anti kakati nze sikunona bali eri babuuza nti ng'akyusizzaamu oba nga takyusiza kwanja kulira emirundi mukaaga mbuuza osanga omuntu lindako osanga omuntu omuwala yabalagala n'ojulira nti singa oddayo osanga omuwala yanyirira ennyo n'abalagala noga nti singa nsanga enzira yekanga oweekanobye osabirira nebatamanya nti obufumbo omukyala oweeka is not about the looks no baye kugamba lukusi naawe ate lukusi size ezifumba emmere naawe lukusi size eziwomesa emmere tubadde mu lwali Helen tokolanga nsobi kufuluma waka wa musajja ekiseera bino ezo lusi tebakyazikola ate on the contrary ate abasajja bebafuluma nina mukwano gwange muganda wange bali n'omukyala we balina myaka kumpi gyejo nadiscovering something like that nayingira najja mu bugoye bwo yatwala ki obugoye bwo nafuluma nange kati ebisajjasajja ebizezengere kisobola okutwala mu kimu ekyawaka kunyumiza bagenda ono n'ansuubira nti ajja mukwata nga ku divorce basayininga amusayiningira mugamba nti ennyumba eno kwomusajja nti leta nsayininga ogitwale nti ettaka lyeluweero nti nasayininga nti litwale
nti flat esenguni yetwaga nayo nagisenga ntwala ne bamugamba kulako signature yo bwe batasayininga nti medical insurance omwana wana nti kadi yange iyo ey'abaana medical insurance ejja okukozesa buli kimu ntojja kumpanga upkeep wa buli mwezi milioni 4 ojja kuzifuna bwotega kale naisimaiti badiru wachawa olaba nayagala naye nguli omusajja bwati aba yakuchawadde processes bwati aba yakuchawadde abaami bantu tebalina ddoboozi ffe tuliwo ng'amaloboozi gaabwe naye ate mutusaanikira oluusi ne mutubuutikira abaami tebalina ddoboozi aba yakoowa abaami bakoowa era wotegerera nti abasajja era omugabo bakoowa ne baguma bwafuna kyogani don't make that mistake of walking out newazi omukazi ayogeza oba oyagala genda gayi nagenda mudo bunafulumya obugoyo nabuteeka mu motoka anza nakufulumya abaana njaba kuwanga lwenjagala ndi kale katukomewo okyali mu aspe wano ku Delta TV katukomewo